Abakiise mu lukiiko lwa Buganda bakedde ku Bulange Mengo okwetaba mu lukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwa-31 olutuula olw'okubiri. Olukiiko lutunuulidde embeera nga bweri mu Bwakabaka bwa Buganda era ensonga ya Kabaka gyali ebadde ku mwanjo nga wano Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bw'akyali ebweru w'eggwanga gye yagenda okulaba basawo be. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanidde akomewo. Katikkiro Charles Peter Mayiga agumizza abantu ba Buganda obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusomoozebwa okuliwo mu Bwakabaka n'ategeeza nti wadde Kabaka tali mu ggwanga emirimu girina okusigala nga gitambula. Kabaka bw'atabeerawo mu nsi ye kitusoomooza nnyo. Naye mulimu gwaffe ffenna abali wano n'abali ebweru okulaba nti emirimu gy'Obwakabaka gisigala gitambula. Kabaka atusange tuwoze olutabaalo. Akati tukole ebisoomooza weebiri naye tukole Obwakabaka butambule. Ssaabasajja Kabaka bw'anadda nga tuwoze olutabaalo. Ku nsonga eno waliwo abakiise abamu abasabye okubateerawo embeera eyinza okubasobozesa okulaba ku Kabaka mu kiseera kino. Mbadde mbuuza engeri Ssaabasajja gy'ali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda. Naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze ki twamulabyeko. Kaakati singa ngamba Obuganda nti mugende mu mulabe. Professor Rozantu bameka banaagenda. Ennyonyi tizibulwe n'ebifo. Katuleke naye Kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba abagendayo ne bamulaba abamanya nange bimufaako mbimanyi era kyenvudde mbibagamba. N'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe tuna mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo. Ndowooza mwalaba neekunkuka eggulo limu mwamulaba mu lubiri. Baagala amala okutereera bulungi naye nga lwali. Katikkiro asinzidde mu lukiiko luno n'alabula abavubuka okwewala okukozesa obubi omutimbagano n'ategeeza nga ye ebimwogerwako abo abagukozesa obubi bwe bitasobola kumujja ku mulamwa. Mwalaba omuvubuka oyo yali avvoola Ssaabasajja Kabaka ne tumunyweza. N'abalala beegendereze tujja kubanyweza. Waliwo eyampeereza obubaka tukusaasira nze Mayiga ow'omutima. Onsaasira kuwe. Namugambye bali bw'oba osaasira bw'oba osabira sinze abo aboogera bino biri. Wabaddewo n'okwogera ku nkulaakulana etuukiddwako mu Bwakabaka bwa Buganda era Katikkiro anokoddeyo kaweefube w'okukubiriza abantu okulima emmwanyi atandise okuvaamu ebibala. Abantu abasoba mu kakadde kaakati we twogerera be bafunye emirimu olw'akafube wa Mmwanyi Terimba. Anti abo bonna abanoga abakola ki abasunsula abakola ki egyo na mirimu gitondeddwawo. Ku ludda lw'ebyobulamu Katikkiro ayogedde ku nteekateeka y'okuzimba amalwaliro g'Obwakabaka mu masaza ga Buganda weetuuse nga mu kiseera kino waliwo amalwaliro 2 agawedde ate nga waliwo n'ago aganatera okuggibwako engalo. Amalwaliro agajja kubbulwamu Ssekabaka Muteesa II. Ku nsonga enkulu ezigenda mu maaso mu Uganda ey'awamu Katikkiro alaze obwennyamivu olw'obutali bwenkanya mu ngabanya ya ssente z'omuwi w'omusolo ebitundu ebisinga okukuŋŋanyizibwamu omusolo omungi okuli Kampala, Wakiso ne Mukono ate okuba nga bye bisinga enguudo embi. Naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala, ziri Wakiso, ziri Mukono. Nze ekyo kyannema okutegeera. Ntambuddeko nagenda e Karamojja mbadde e Bunyoro mbadde Mwankole mbadde wayo n'enguudo kawerette. Awamu ovuga n'omala essaawa ennamba tonalaba mmotoka wadde n'emu.
Katikkiro asabye abasuubuzi obutasimbira kuuli nteekateeka za kukozesa tekinologiya nga bakola ebyobusuubuzi. Ate abasuubuzi bagenda okukozesa emitimbagano, ebyomutimbagano kitibasibiza tebigenda kudda mabega, byajja tebikyaddayo. Asabye ne bannabyabufuzi okukomya ebyobufuzi by'okusika omuguwa, abamu ne batuuka n'okuvuma bannaabwe. Olukiiko luno lutuukidde mu kiseera nga bamu ku bawagizi ba NUP abaakwatibwa mu kiseera ky'akalulu ka 2021 nga bakyali mu makomera, era bano Katikkiro asabye gavumenti ebayimbule obujulizi obubaluma bwe buba bukyabuze. Abamu bamaze emyaka 3, abalala bagisusseeko, batugamba nti babalanga butujju. Obujulizi obubaluma ku butujju babuleete. Nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi babate. Wabaddewo n'okulayiza abaami b'amasaza abapya Kabaka be yalonda gye buvuddeko. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi.